olunaku olwaleero ndiko eno nno Makindye gye nsinkanye omuyimbi w'eggwanga Bobuwe Omuyakuza. Ya soko oyanjule ku bulabi badde Mix Media. Mama mugamba mutya baganda bange kyekiriwo muganda wange muli mutya abeekuumidde ku mukutu ogwakabi ate TV yaffe y'amaanyi eyakabi ekyasinze mu Buganda bonna era egenze waggulu wansi era buli atagiraba oyo tamanyi talina kyamanyi kigenda mu ggwanga. Nzize n'emboozi bagiyita akasolo sina mboozi nnene nnyo mbabuuzizzaako naye nina emboozi gye bayita akasolo. Nina oluyimba lunaleese olupya baluyita akasolo. Bannawe ye muyimbi Bobuwe Omuyakuza alina ennyimba endala nnyingi nnyo naye leero olunaku lwaleero tuzze tunyumyemu kayimba akayitibwa akasolo soko kabayimbiremu kaawo. Akasolo nayimbye akasolo manyi twaze mu gospel kuba gospel kati eriko obudde buno gospel eriko ya egaba ssente yene eriko gye tuyimba nga wolaba abayimbi ba gospel ennaku zino manyika abayimbi nga bana basatu nze ndi wakuna wali Gravity Omutujju wewali Lilipazo Lunabe wewali omuyimbi we bayita Kididi pe bayimbi ba gospel kati eriko ate sasula ssente era oba toyimbye gospel no gwe tuyireese toyina ssente zogenda kufuna. Nze nayimbye mu nnaku nakakalute ennaku nnya oluyimba lw'akasolo naye obusimu bw'emirimu bwe nakafuna semanyi muwendo. Buli muntu abantu bakoye embeera embi tebagaba nnyonnyola nnyo bizibu aba abyerabirabiramu ate oba ogenda omuyimbi ate omujukiza ebizibu byavaamu olwaddirira otegedde kati twasazeewo bakubalaga anyuma gospel gwe tuyimba wa bitundu bya kyama esebo ogwavudde ku kyokuyiiya akayimba akasolo akayimba ako kanyumira nnyo ngaze omuntu nange nayimbye akayimba ako naye ng'ate nange kanyumira ngaze omuntu era nayimbye akasolo ako nga mpulira emirembe era nga ndi happy mu kuyimba ebigambo bye saawe mudde kuba abamu bagamba nawe mudde abamu abatamanyi Luganda bagamba nawe mudde naye abamanyi Oluganda bagamba omuyayo yayimbye Oluganda. Akasolo ani akawandiika? Waliwo nze naleeta media nze naleeta gundi idea egamba nti nno njaga kuyimba akasolo ti akasolo kali kakamuje kalina mukazi wako na romansi wekatuuke kyone kamugamba bikule binatwaye bali bajja kamukuba omunigu n'abuuka amagulu n'awanika maaso n'amoola kamukuba omunigu n'abuuka amagulu n'awanika maaso n'amoola. Kati waliwo omulala bamwita Figo Wizi Figo akolewa baba ye yaŋŋamba kati ebigambo ebirala Bobo bindekere ne mugamba nina byange naŋŋamba ebirala bindekere n'aleeta ebigambo nga nange mutereeza wakyetanga kibi nga mugamba ataddewo kino idea abantu babiri akasolo kakamuje etambula toyogera akasolo kokka abula teka akasolo kali kakamuje akana akasolo akali ebinyeebwa bakamanyi kwanina ne pati gye naleetamu neŋŋamba ti akasolo kali kabuzaabuza kalina enviiri kalina n'omutwe etegeeza ako akasolo ojja okagobeko emisiine nga kadde kali ebinyeebwa bwe wekadduka kebika ekikira nga wekakaaba ezo enviiri zaako ne kati ate nga kalina ne edi egenda mu maaso kadduka. Akasolo kamanyi ako nkamanyi nnyo kakamuje kali kabaliddeko ku binyeebwa kandirako ebinyeebwa nga ndi eggombe eyo esebo kati akayimba akani akaproduce nze bamuyita producer bamuyita baba ku mapeesa ali awo kwamwawo saawo nga wakava wagundi wa misaaki awo maaso awo waliwo n'ekyuma ky'akasolo opposite yakataddemu ebigoma byonna n'akawoomesa n'akakubasa byonna yakamaliriza sigenda kugamba waliwo producer omulala akakuttemu. Kati yo video yafulumye oba video tonnaba? Video sinza gita kati oluyimba basooka abantu balwanirize we balwaniriza mu dakiika 2 video ebeetereddwa kuba olunaku lumu nkwata video neggwa. Soko katongeremu akayimba kayitibwa akasolo kakamuje nti akasolo kali kakamuje kalina mukazi wako na lumansi wekatuuke kyone kamugamba bikule katotulaye bali bajja kamukuba munigu n'abuuka amagulu n'awanika maaso n'amoola akasolo kali kalina gwe kamaanyi gwe kyolina omumanya oluyimba olwo lwamaanyi nnyo. oluyimba lwamaanyi kakyakutolya bbanga ky'okuliyiya oluyimba olwo bwe lutyo olwa gospel terutwala bbanga ddene oluyimba awo mu nfo mwennyini oluyimba olwo luteebwa ekitegeeza buno obudde oyo music gw'ogambye gwe muyimba buno okuli Lilipazo okuli gwe Bobo Omuyakuza okuli Gravity bamuyita batya amannya gospel
akyali mupya katale mupya nnyo era nawuliddeko waliwo amwemulugunyamu Chris Evans banange omutegeera oti oyo Chris Evans ya complaining ati ayogera ku gospel waffe amutabukidde ku social media mulaba ali bubi nnyo ayogera ku gospel naye gospel oyo abuulirira abantu amalako abantu ebizibu omuntu abadde agenda okwetuga leero yeetuga mu nnaku ndala eziddako omwezi mulamba nga naye awuliridde gospel oyo gospel oyo abuulirira era azzaamu omuntu amaanyi era n'omuntu wabanywa kabbiya ke nga kamutuuse kalina we katuuse nawulira gospel oyo wooteramu enkudi era omulaba anyeenya mutwaje womuteramu akasolo asitukirawo n'azina oluyimba katukuba abantu okuba ebiyimba tebabiwulira nange kirifukangobeera liri pazo tebabiwulira Chris Evans bamubako omukazi tebamubako omukazi abula alina gye yali bamukuba eŋŋuumi eyo gye yayita ennyondo ennyondo 15 nenga atali wange like yalinako bamukuba nawulira nti bamukubisizza nnyondo kati Bobo nga tumaliriza kayimba ako abawagizi bo basuubire ki abawagizi bagenda kawulyako wana akayimba abawagizi basuubire maanyi gwekyo olina omumanya tikati ntandise n'ennyimba sizina zimu ogenda ku YouTube buli kimu oba okifuna TikTok Bobi Wine YouTube Bobi Wine Bobi Wine oba akasolo oba omaze kati guno omwaka abantu basuubireyo kivulu basuubire music mulungi nnyo ate n'ekivulu ekyamaanyi kigenda kubayo era tegeka akasolo mu nkudi kati mulinayo kolabo n'eriri pazo sina kolabo naye nina njogera naye era nyumwa neteekateeka weeri naye nga nnyumya naye mukwano gwange musabe era liri pazo tulina okukuba ekintu tulina okisootowaza ekintu fa tulina okiraga eggwanga nti gospel naye atandise w'amaanyi esebo mukwano gwo liri pazo agenda kuwasa Irene yakuyise dda ku mbaga tannampita naye nteekateeka nziraba kuba abantu bangi balina okuyita nze sinza asookebwako mu mikwano gye alina emikwano gye gyalina esooka okuyita nange mu kusemba yayinza okuba mpita bubaka kiboolekera Irene n'eriri pazo obaka bwendekera Irene ne pazo mbagaza laavu ennungi baleme kubeera mu laavu y'abayimbi kuba abayimbi balina laavu ndalamu laavu y'abayimbi ndalamu naye mbadde njagala liri pazo na Irene engeri gye mwenna muli abayimbi mukole laavu ennungi kubanga mwenna muba kyekimu kati soko owereza obubaka eri bafaani bo obabulire n'akayimba bwawe bagenda okasanga ku social media platform zo mbasaba ekigambo kimu timubeeremu mwagale omubanda wammwe nze ndi mwana w'eggomba mwana ate siri bavaamu ate mulingamba kyenditambuliramu abaana b'e Masaka mbaagala nnyo abaana b'eggomba mbaagala nnyo abaana b'e Buddu ekigangazi eyo Mbirizi mbaagala nnyo katuwa wali wonna mbagala nnyo abaana b'e Bulenge mbagala nnyo nze ndi muyimbi wammwe eyo namba mmanyiyo abaana b'eggomba Kanoni Nkwale mbagala nnyo naye nga mugamba mutya baganda bange mbagala nnyo abaana b'e Kanoni awo Nsambwe genda wali kwalasi we nasomera Kasaka we nasomera Bukalagi we nasomera mbagala nnyo abali ku social media eno abali ku gundi eno mix media big up yourself for coming today.